Yo, this is Rampant Killer already, Abantu abawerako bafiiridde mu kabenje mu ttawuni y'e Entebbe oluvannyuma lw'emmotoka ekika kya trailer ng'enibadde etisse seminti eva Jinja okudda e Kampala eremeredde omugoba waayo bw'etyo n'etomera ekizimbe okubadde amaduuka restaurant kw'ossa n'amayumba amalala. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mukebere ku bantu bamwe ababa batambudde. Musibye mutya balungi abatumbudde ku pijje kansubire nti musibye bulungi olunaku olwaleero. Byo ebipya bizusse ku nfaaye yabadde omuzannyi wa kilabu ya Vipers Abubakar Omunigeria. Jjukira nti ono baasoose kututegeeza nga bwe yafudde akabenje k'emmotoka wabula okusinziira kwa myuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oyesigire yavuddeyo n'ategeeza nti ono yavudde ku mwaliro ogwokusatu ogw'ekizimbe kya Voice Mall Shopping Arcade ku luguudo lw'Entebbe. Bw'atyo n'agwa wansi era okukkakana ng'addusiddwa mu ddwaliro lya Entebbe Referral Hospital gye yafiiridde. Wabula nga kigambibwa nti ono yabaddemu ne girlfriend we enzaalwa ey'e Tanzania wabula nga naye yali muyizi ku St Mary's Kitende. Oyo nno nga poliisi yamukutte dda agende maaso okuba nga ate agiyambako mu kunoonyereza olw'ensonga nti omukulu we yaviiridde waggulu okugwa kigambibwa nti yabadde afunamu kacyayi n'omukyalo ono era bw'atyo yadde yakafuluma n'agenda wabweru abeeko byafuna. Weewaawo bo aba Nigeria bagamba nti baagala bwenkanya ku nfa y'omuntu waabwe. Director w'essomero lya St Mary's Kitende amanyiddwa nga Lawrence Mulindwa ategeezezza nga bwagenda okukola ku nteekateeka zonna ez'okuzza omubiri gw'omugenzi mu ggwanga ly'e Nigeria guziikibwe. Weewaawo omukulu amanyiddwa nga Benjamin Agaba enkoko yagikutte mumwa bw'atyo n'ayolekera ku gates za Parliament awo nno nga waasinzidde okuba nga ate yeekumako omuliro wabula ngono abadde mu mpale eya yero ekiviiriddeko abangi okulowooza nti obaolyawo abadde wa kibiina kya NRM naye nga okusinziira kugali mu nkubo kigambibwa nti ono okwekumako omuliro abadde agezako kwekalakasa olw'enguzi esukkiridde mu Parliament gettako n'okuba nti bannansi bagenda maaso okuba nga tebawozesebwa mu kkooti z'amagye ate nga siba namagye nti kyabadde agezako okuba nga ate yeekalakasiza. Poliisi ekoze kyonna kyesobola okuba nga ate ezikiza omuliro guno naye nga paati za waggulu ezisinga zibadde zimaze okuba nga zijja tekinnakakasibwa oba omukulu yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Weewaawo yo gavumenti y'eggwanga lyattu Uganda bw'etyo yagenze maaso okuba nga ate etegeeza nga weegenda okuwa bamusiga nsimbi amasannyalaze ga bwerere batandike amakolero ag'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Endowooza yo eri ki ku nsonga eyo? So nga ate twabadde tuli awo ne batukubako famire ey'amaama wamu n'abaana basatu ab'obuwala babiri n'ow'obulenzi omu ne bategeeza nti ye famire y'omukulu amanyiddwa nga Joseph Kony omuyeekera ne bategeeza nti omukyalo oyo ye mukyala we. Weewaawo bannayuganda bangi bagenze maaso okuba nga ate ekintu kino bakikubamu ebituli nga bagamba nti yo teyinza kubeera famire ya Kony. So nga ate y'omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate alambula ku bantu be abali mu nkola ya Parish Development Model butya bwe bagasiza nawa we batuuse mu nsimbi zino z'abasigamu era nga yakyaliddeko kwabo abalunzi wamu n'abalimi ng'era bw'olengera ebisolo wali wonna bye balunda nsimbi atereddemu ddala. Weewaawo yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate alaga obwennyamivu mu bannayuganda ng'agamba nti ye mugagga afuba okulaba nga ate mugagga wala naye kimwewuunyisa okuba nti abannayuganda baavu nnyo to the extent nti mulimu n'abamugambye nti tebakwatangako ku kakadde mu bulamu bwabwe bukyanga babaawo. N'agamba n'osanga omusajja omukyala wa myaka 64 naye nga tamanyi kakadde kafaanana katya takakwatangako wabula nga awulirako kawulire. Yagambye nti ekyo kimumalirako ddala emirembe. Weewaawo bo bannayuganda abawangalira mu disitulikiti ya Buhwejo bavuddeyo nabo ne bagenda maaso okuba nga ate beemulugunya olw'enguudo embi nga bagamba nti bamaze ebbanga ddene nga basuubizibwa enguudo ennungi naye n'okutuusa kati tebazifunanga. We don't have a road. We don't have a road. We don't have roads in Buhwejo. Buhwejo terrain is very poor and it is very difficult. We have been promised the road, the tarmac roads, but up to today, we are among a few districts that don't have the tarmac roads. And this has affected people, especially those who are in agriculture, those who are in trade. We cannot do anything without roads. The vehicles don't have where to pass.
We always get accidents every day, just because of poor terrain and bad roads. So we would like that President should consider Bukwaju very fast in terms of roads. So nga ate bo bannayuganda balabiddwako nga beegomba eggwanga lya Burkina Faso oba oliawo oluvannyuma lwa pulezidenti waalyo omujja ng'onono akunukkiriza okweza emyaka 2 mu buyinza amanyiddwa nga Ibrahim era nga ye mukulembeze akyasinze obuto. Yes, bw'atyo yagenze mu maaso okubanga ate atandika pulojekiti ey'okuzimba eddwaliro ng'eddwaliro lino yategeezezza nti si lyakujja ku balwadde yadde 100 wabula lyakujjanjaba bannansi ku bwereere. So nga ate era yategeezezza nti ayina vision ey'okubanga by 2030 buli munnansi wa Burkina Faso ali mu nju ewedde obulungi nga tewali wadde okubanga ate bagibwako omusolo ku misaala gyabwe nti bagende maaso okubanga ate bafandinga projects zino. Kino nno kyagenze maaso okubanga ate kinakuwazaamuko ku bannayuganda nga bagamba ye mukama fare tulituukako ddi wano. Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kitebe wiiki ewedde yafuna abagenyi okuva mu Teso era nga bano be bamu ku abo abaakosebwa entalo. Yes, era nga obalaba baali bakuliridde mu myaka bagenda maaso okubanga ate boogera ku nsonga ez'enjawulo. Ekintu ekyalese Speaker wa Parliament Anita Among nga si musanyufu era ng'ono yavuddeyo n'amwatulira kati ng'omusezi agula essowaani emisana nti mukwano ensonga ezimu olina okuba nga ate ozeesonyiwa. N'agamba abateeso beesonyiire ddala ensonga zaabwe tugenda maaso okubanga ate tuzikolako era ziri mu ofiisi ya Anthony General ey'okuba nti baakosebwa mu biseera by'entalo tukikwasaganyiza ddala bulungi. So si buli kimu nti ogenda kubanga ate okyekuusa ku byabufuzi bw'atyo bwe yamutegeezeza. Bo bannakibiina kya NUP abasatu abaakwatibwa ne batwalibwa e Masaka ku poliisi okuli amanyiddwa nga Akiriwo Kivumbi akulira security ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gattako mwana mulenzi amanyiddwa nga Mulindwa Gaddafi n'amanyiddwa nga Wakabi Smart. Bano nno bagenze maaso okubanga ate basimbibwa mu kkooti olunaku olwaleero era nga babasindise ku alimanda okutuusa nga 13 omwezi ogujja. Bano babalanga gwa kukuba bannamawulire gattako n'okwonoona kamera zaabwe bwe baali bagenze okuziika mu mwaka ogwa 2023. Weewaawo ye omukyala amanyiddwa nga Justin Namere yavudde n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti tetuganye tuzannya byabufuzi naye bano be babavunaana tebiriyo bya bulimba era nga ye ensonga yazeekuusizza ku mukulu amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ng'agamba nti yali emabega wa kino kyonna bano okubanga ate basibibwa ensonga lwaki olaba baatwalibwa Masaka era omusango gwe babateekako guva Masaka. Manya amazima malungi omusango gwa luyombo lwa Nuupu na DA Democratic Alliance oba gye waliise ekiwayo ekirala ekyava mu nsi ndi wa NRM naye ndi senior presidential advisor ku nsonga za Greater Masaka. Muli n'ekitundu kino bwe tuyimiridde kati mpitiddwa era n'enkubibwa amasimu mangi nnyo. Honorable Namere jangu yanguwa abanuku basazeeko poliisi bagizinzeeko bagyetoolodde baagala okuwamba bannamawulire ababagulako emisango. Neŋŋamba kintu nga kyannaku gifujjo nga lingi kamende nange ndabe poliisi gye bawambye naye ŋŋenza okutuuka sirabawo omuntu yenna awambye poliisi nga sirabawo fujjo. Okuwambibwa kwa bannakibiina kya National Unity Platform ko kweyongedde era nga omukulu ng'onono ye bba w'omukyala amanyiddwa nga Honorable Shamimu Malende bw'atyo naye yatwaliddwa mu drone so nga ate n'abadde akola nga traffic officer w'ekibiina kya National Unity Platform wetwogera naye yatwaliddwa ab'ebyokwerinda n'abalala bangi bakwatiddwa olunaku olwaleero. Weewaawo ye eyakwatibwa edda era nga y'omu kwabo abasigalayo nga bano bakwatibwa mu mwaka gwa 2020 amanyiddwa nga Machete. Olunaku olwaleero pulezidenti w'ekibiina kino omukulu Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu ne maama we bakyaddeko ku kkomera wabula nga embeera gye basanzeeyo bagamba nti ono naye yagenze ku keedimo k'okulya agaanye okulya akantu konna era nga kati ennaku ziweredde ddala. Agamba nti ayagala kimu kyokka aleetebwe mu kkooti ate kkooti ey'abantu so si ey'amagye. Kino nno kiviiriddeko maama we okukoowoola bonna be kikwatako bate abaana baabwe kubanga tebalina musango.
Olunaku olwaleero kabadde kavuyo kayitirivu akabaddemu n'obulamu okubanga ate bulumizibwa era nga wenjogera 11 abayizi bakwatiddwa nga bano be bavuddeyo kubanga ate beekalakasa ku lwa projekiti ya EACOP Uganda giyite East African Crude Oil Pipeline. Bano bagamba nti projekiti eno erina okubanga ate eyimirizibwa bunnambiro olw'ensonga nti bagirabamu disadvantages nnyingi egenda kubanga ate ekosa eggwanga ly'e Uganda mu butonde na buli kimu kyonna, gattako n'abo abaasendibwa okuba nti tebali mu kusasulwa bulungi ate n'abalala ne basigala nga bali affected tebakyalina wakubeera. So eno ensonga lwaki bakidde kubanga ate beekalakasa bula nga gye biggweredde poliisi ebakabye okukakkana nga ebatutte ku poliisi bajja kubanga ate baleetebwa mu kkooti babitebye. Omukolo ogubadde e Kawempe teguwunzise bulungi olw'ensonga nti guwunzise abamu bayiye omusaayi ate nga bangi batwaliddwa. Omukulu amanyiddwa nga Mukibi Sadat Mwite Khalifa aganaga y'omu ku baakutte enkoko ku mumwa okubanga ate agenda ku Electoral Commission e Kawempe asobole okubanga ate agetinga nominated, wabula nga bimuwanvuyeeko olw'ensonga nti empapula ze zibaddemu amatankanene nga gye kiggweredde amazina abanga ate ayitawo. Ate nga y'omukulu amanyiddwa nga Luswa Luwemba Alex bw'atyo naye ebyo bibadde ebiwanvu. Ono nno yategeezezza banna NUP oba bannauganda nti okwesimbawo e Kawempe ku bwannamunigina ye ng'omuntu si kye yali ayagala oba si kye yandiyagadde, naye ate olwa dimandi y'abantu b'e Kawempe bamulaga nti ye gwe baagala, ye gwe beetaaga, so kwe kuvaayo abeere ng'ate atuukiriza ekyo bo kye baagala. Weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Nalukoola Luyimbaze, ono nno amaaso gonna kwe gabadde yessa era nga jjukira nti yakwatidde ekibiina kya National Unity Platform Flag. Ebintu ebitambudde bulungi olunaku olwaleero ku sayidi ye n'abo abamuwerekeddeko era nga bangi ku bo batwaliddwa betwandiise ab'ebyokwerinda. Bano nga badde bambadde obukookolo bonna nga tusobola kutegeera ani akutwala okuviira ddala ku mutwe paka ku kagere era nga ebyambalo byabwe biriko nti bajjati. So mu mbeera efaanako bw'etyo wabaddewo okuyiwa omusaayi, wabaddewo amasasi okuvuga era nga omukyalo omu akakasibwa okuba nti essasi limuyiseeko mu mutwe ate nga ne munnamawulire wa Top TV Eriiso ayinza okuwunzika nga tasigazza oluvannyuma lw'okubibwa obubi ennyo ate ng'okkuba okwo kugenze maaso okubanga ate kutagetinga feesi ye. So agenze maaso okubanga afuna obujjanjabi wakati mbulumi obw'ekitalo ddala naye nga embeera si nnungi ku sayidi ye. Omukulu amanyiddwa nga Magala ono avuddeyo n'alaga nti azze kubanga ate naye agetinga nominated olunaku olwaleero nga ayagala kwesimbawo bwannamunigina. Jjukira nti yali omu ku abo abaali beesimbyewo kubanga ate bakwatira ekibiina kya National Unity Platform Flag naye tekyasoboka olw'ensonga nti baali bangi ne bayita mu kugezesebwa okukakkana nga balonze Nalukoola. Bano nno baasabibwa pulezidenti w'ekibiina okubanga babeera bumu, babeere emabega w'oyo alondeddwa okulaga omutima ogw'obwesseruganda nti ddala ekibiina babadde bakyagala era bakirumirirwa. Tujjukira bulungi nnyo byonna bye yatuukakaawo n'atulaga nti azirise twala tugende. Gye bukedde olunaku olwaleero agidde ku Wirubaalo n'agenda maaso okubanga ate ayanguwa naye agetinga nominated, wabula nga gyekiwunzikidde nga tagetinze nominated olw'ensonga nti empapula ze zitankanyizibwa. Agumizza abantu n'abategeeza nti ye akyali wa Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde nga azze kwesimbawo bwannamunigina. Bibadde bingi era bibadde biwanvu. Kasongo yeye mumbali nanga Kasongo mbona wewe songa libala yeye Kasongo mbona wewe batata nze mbafaanana mwala banafeinti nga kwolo lwe banyima kadi ya NUP banange nkomyewo ku independent nsaba kalulu batata bamama basenga bakojja President wange Kyagulanyi nkotomite Ssaabasajja Kabaka wangali tukyali ffenna ebiwandiiko by'ebiri. Y'omukyala amanyiddwa nga Hanifa Karada ng'ono nno yaliko Resident District Commissioner muyite RDC w'Ejjinja bw'atyo avuddeyo naye n'agamba nti azze bwannamunigina agetinze nominated era ng'akkiriza nti akalulu kano kajja kuggwa mirembe awatali yadde okusika omugwa, naye nga okusinziira kwabo abalaba buli kimu ekigenda mu maaso bagamba nti wano tewagenda kubeerawo mirembe. Jjukira nti akalulu kagenda kukubibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa March. To the team of Electoral Commission for the professionalism they have exhibited. I am sure this process, once they continue like this, I'm sure we are going to have a free and fair election. And they've given us the guidelines of which
I'm going to look into them with my team, and we see how to move. We work together with the Electoral Commission so that we have a smooth election. And the Kawempe people, I call upon you. This is Hajat Hanifa Karad, whom they have been saying is not going to be nominated, but right now I'm duly nominated. You be there, get your support. We mobilize from today, we mobilize to the day the Electoral Commission has guided us, so that on 13th we come and do it. Do it, take Hajat Hanifa Karad. Right now, my supporters are at Kanyanya, after the Kanyanya police station. All members are welcome. My supporters are there preparing to receive me with a big vibe. They know me as Hajat Vibe. Mama Vibe, Unzija, I am coming. We move to the door. Each Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamumaga kankwanjulire Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 079438821 oba 07728830026 oba 078795229 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Malden, shipping life into a unified destiny. Zikiriza nkutwaleko katono nnyo mu bibaddewo ku side y'omukramanyiddwa nga Nalukoola n'ab'ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero mu Kawempe Division. Amuza Kasozi. Speaker. Jim has gone rogue. They have become complete thugs. They have become, I don't know what words to use. As you can see, these are fresh nomination forms which we've just gotten from the EC office here. They are not even completed because Councillor Nalukoola completed his process long ago. And this morning, the person who had those documents, who is our chairperson for mobilization, Willie Charles, was abducted by gunmen moving in a drone and taken away. Up to now, we don't know where he's being held. So you can imagine, all his original documents have been taken. So we've spoken to the EC here. They've told us the requirements, and we've decided to come here and get all the required documents from here, and see if the thugs will even come and abduct us or this candidate from here. So that is the situation. But we condemn this in the strongest terms possible, because how can they do this on such a day when they know that he was supposed to be nominated at 11, but either because they are too scared of him or whatever. You remember what they did in Bukedea and other places. This is the same thing they are doing. National abantu b'ensi eno ndowooza mulaba bye tuzenga tubagamba ku basajja bano abasibira mu bbwa batitizi nnyo batya n'ebisikirize byabwe. Labayo bwe bajja okuwamba omuntu wange gwe nalonze abeerenga yankiikirira ne bwe mba nga siriwo ng'alina buli ekyo ekirina okukozesebwa mu nomination ne bamubuzaawo mu ngeri eyo ey'amancoolo. Ebikolwa bino bibi nnyo, bebikolwa ebiraga nti gavumenti eriko tekkiriza demokrasiya kubukala. Demokrasiya bamulinyiridde batandise omufootola ddala tutuuke n'okuba nga tetukyalina wakutandikira oluvannyuma lw'okugenda kwabwe. Ebikolwa ebyo tebisanyusa. Buli muntu ayagala eddembe ne demokrasiya mu nsi muno asaanye obivumirira, naffe tubivumirira.
Bataliko okubuuza nominations ziwedde kofe tubadde tukyayina ebibulako ne bagamba candidate oyo aveeyo mangu agenda amaliriza nomination ne balagira meya Emmanuel Serunjogi nti oyo mutwale naye tomukiriza okutambulako wadde ka distance akatono kuba abantu bajja mugoberera nebagalira ddala bawagizi baffe kubeera naffe oba balowooza nti abantu baffe oba tunaabalaba amanga wagizi baffe oba mukaama sajja abambadde obukookolo obuddugavu nga bambadde ebyambalo ebiddugavu nga bakutte emigeme walawala nga batambulira mu mmotoka ez'ekika kya drone nga bakambwe tebasalikako musale nga balina emmundu ne waya ze bakubisa abantu batulumbaganye. Labayo kye bankoze omukono guno bagunudde bwe mbadde ngezaako okubeetaasaako wakati mu kutukuba emiggonze n'abalala bwe tubadde tutambula ninye boda abasajja abo mu ngeri ey'okweyisa obubi ennyo obutasaasira umutima omubi bansise ku boda ne bampalabula ku kolansi abaye esaati yange yonna eno gye mulaba ey'ebbeeyi bwefuuse obulere oluvannyuma ne bansikawo kale mulaba abasajja abo banafu abasajja abasoba mu basatu ne batandika okunsika abamu eno jeeke ze bulijjo mmanyi bansobola naye tebansobola paka lwe banyingiza mu drone. Nyuma abasajja abo ne batutwala paka ku poliisi y'e Kawempe. Olwo ne balyoka batugunda ne batusiba awantu wamu nga bw'onoosiba amatooke nga bwe bagasiba mu muwumbo ne bongera okutukuba kyokka nga ate bamaze okututuusa ku poliisi nga tewali na ssuubi lya kubaddukako. Naye abasajja abo bajega nnyo, tebalina bukugu n'akatono, balina empisa embi, balina omutima omubi, tebasaana na kubeera mu bifo ebyo mwe bali olw'engeri gye beeyisaamu abalina okukuuma eddembe ly'obuntu ng'ate be balirinyirira. Oluvannyuma bantadde nze naye nga tukyali awo baleese kansala Saara Nakitto bamukubye abasajja abakulu abambadde agagatta aganene ne bamusambasamba mu mugongo mu lubuto ne bamukuba omutwe n'ebirala. Kyannaku nnyo ekiri awo e Kawempe ku poliisi kaakano. Demokrasiya waffe ali mu kaseera kazibu basebo ne bannyabo. Tetusobola kwenyumiriza mu nsi yaffe olw'okubanga abo abali mu bifo abatuddemu kiragira ddala nti beewaŋŋamyamu bwewaŋŋamya. Bwolambalamba bwe kati bwe kabadde so political, yes, era jjukira nti twolekera mwaka gwa kalulu, so ebiri bwe bityo byo mu bisuubire okuba ebiyitirivu. Waliwo yaŋŋamba nti mbika nnyo n'ayomba nnyo mukwano teweereganga na pijje bwe kasita olaba nga kyakoze tokyagala oli wa ddembe okubanga ate osikamutoka kiwa okitegeera mbika nnyo nga sinnabikawo naye lwendikira ku makya n'embika olwo olimanye nti byembika oba oli awo birimu amakulu. Anyways, ngira kubanga ate mpunzika n'omukulu amanyiddwa nga Tisa Kyamukama ono yagambiddwako jjukira oluvannyuma lwe byonna ebyakolebwa ku ofiisi za kibiina kya National Unity Platform emabega kaawo uniforms okubanga zitwalibwa ekizimbe okubanga ate enzigi zimenyebwa bino nabiri ne bitankulwa. Omukulu amanyiddwa nga Tisa Kyamukama yategeezezza nti ebyo babakoledde katono ye agenda kubanga ate abaleetera omuwumbo gwaleeta B agubateera awo ku ofiisi ze olwo lwe mujja okumanya nti babakoowa mmwe aba NUP
NUP wabula ng'ate waliwo mukulu yagamba nti wa NRM naye agamba nti yakoowa emivuyo egikolebwa aba NRM avuddeyo kubanga ate agamba ku mukrona okuweereza mbadde PJ yasingira kubanga ate nkusibulira wano nga ngamba nti atakuumira mpeera asigale ng'ate abankumidde abalungi bange mubeere bulungi for now tweyongere mukaddako nkomawo. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyendetera abantu mukwate mumanyi anti mwefuula nnyo bakabi muvuma nnyo. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawa ekirabo ky'emmere mu nnaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama ate misananga muli kiiko ojja kuba bawadde ekirabo ky'emmere naye nga ddala nga tugenze mu mazima kisa kya Mukama naawe olina omukazi olina n'abaana olina n'abaveeko obaleka waka n'ogamba ogenze kukola emirimu gya gavumenti. Lwaki muswaza ekitiibwa kye gavumenti ya Uganda? Lwaki muswaza erinnya lya Uganda? Naye nga ddala kituufu olabye ebiruma abaana beegomba b'okiikirira kupama ku kitebe kya NUP kyekizibu ekisingayo okuluma abaana beegomba. Byebyo ebizibu ebitubikidde mu Gombo mu disitulikiti y'Egomba. Abantu bali Egomba babonaabona, abantu balaajanira ba RDC kubayamba, abantu bababbako amataka gaabwe, abantu babba eddagala mu madwaliro, abantu security abantu babatta lunaku kiro na misana. Ddala kisa kya Mukama ogenza okulaba mu byonna ebiruma abaana beegomba by'okiikirira oswaza n'abantu b'okiikirira kisa kya Mukama. Ogenza okulaba noweetunuza mu n'essimu n'ogamba ko ogenda opame ku kitebe kya NUP obawe emmere. For sure ngenda kunenya President Museveni sometimes okulonda ba RDC abafaananako bwe bati. Kati musuubira mu magezi kiki kyakiikirira katono olabira nti nowe banaleeta NUP ne bamwesimba nayesimbawo mu district y'Egomba. Ono ye RDC akuli ebyokwerinda ku district tagenda muwalangirira era tubagenda mulangirira era tagenda yitamu. Obwo butali mu mazima na bwenkanya bye tulwanyisa era tusabira 26 Kalulu. Kabeeremu amazima n'obwenkanya. Nze ndi muwagizi w'NRM era mpagira President Museveni era siri muvaako. Naye guys tubeerewo ebintu bye tulaba musajja mugambe ko agenda gweddalu. Ova ekyo noyogera ebigambo ebifaanana bwebityo ng'oli mu kamera ng'okimanyi ogenda kuta vidiyo etambule. Ani yalonda ono katono naye bamulonda nga basinzira ku kikubeera RDC akiikirira abantu abasoma, abantu abasomi, abantu bali mu Uganda tubalina mirimu, abaana babonaabona etteeka lya minimum wage mwagaana oliisa. Naye gwe n'ovaayo n'ogamba nti kolondoona kubeere RDC akiikirira abana abantu. Kiki ky'oba omusuubira? Mwandibadde mufokasinga ku bintu ebirimu abaana Uganda. Nze kwengenda olemera singa mwayise etteeka lya minimum wage kati singa lye muli mu kulwanira gamba President Museveni alusayiningeko olukola abaana bakolera 2,000, 13, 14 mutwalo. Ebyo ebiruma abaana nsi guys. Nalabye abaana nga bavuma General Rwiso kabakuvume. Nkiddamu kabakuvume kubanga obadde ovudde ku mulamwa. Eggwanga mulitambuliza ku Nuupu oba mulitambuliza ku Constitution ne kunoonyeza abantu ebyo n'ebintu bye banaakola. Mwesibye nnyo ku kibiina kya NUP simanyi oba lwaki. Buli avaayo kwogera tunulidde kavule ku kibiina. Mwogere ebintu ebiruma abannansi muve ku kibiina. Ekibiina we munaakibeerawo nga mukifokasingako nnyo tugenda kufuna kye twagala nga bannayuganda. General Rwiso wandibadde ogwo omukazi avaayo n'ogamba ebyokwerinda bikwatibwa bubi. Byogereko. Yogera ku security y'eggwanga, yogera ku maddagala gabbibwa mu madwaliro, yogera embeera eri mu ggwanga. Naye tuleeta ate buli kaseera kubeera ng'oyogera ku kibiina, ku Bobi Wine talina kyali.
teri atakimanyi kati mu kisa kya Mukama ekiruma banagomba bokiikirira kupama ku kitebe kya Nuupu. Guys, President Museveni 2026 cabinet londa abantu abasobola okukolera banansi